Sempatia Emmanuel ndi mu Paris y'Eggaba gye nsomera era gye nvudde. Olunaku lwa kitiibwa nnyo okuba nti Lubaga etuuse ku myaka gino 10 gya byafaayo era yeyongedde okukakata. Ate twongera okusaba Katonda atuyambe ate n'emyaka emirala gyeyongere. Nga tukuza emyaka 10 egy'emirimu gye bakoze wano okuva mu 1914 we baatandika okuzimba ne bamaliriza emirimu gino mu 1925. Kijjukibwa nti Muteesa, Ssekabaka Muteesa asooka yali mu lubiri wano, luno lwali lubiri. Then Muwanga Ssekabaka Muwanga owokubiri n'alyoka agabira Abafalansa bamissionary mu budde obwo abaatandika okuzimba ekifo kino ne bakiwa Abakatuliki bazimba ekifo kino. Abakatuliki bakoledde ddala omulimu mw'amaanyi nnyo wano, era wano kifo kikulu nnyo kya mugaso era kya nkizo. Tulabye abantu ba Mukama Katonda bonna abaze mu numbers ennyingi nnyo, era nga tubadde ne His Excellency the President, the Fountain of Honor ow'ensi eno abaddewo as a main celebrant, era tulina ba ministers bangi aba Buganda, Katikkiro wa Buganda, tulina ba members of parliament, ba candidates bonna. Kale kikulaga amaanyi agali wano, naye okuŋŋaanya n'okukunga abantu kintu kikulu. Era bagamba Abakatuliki bakunga abantu baabwe bonna ne bazimba cathedral eno gy'olaba wano nga Lutiko yaffe ewezezza emyaka 10 kasookanga etukuzibwa, naye nga tuli mu kwebaza Katonda olw'ebirungi byatuusizza ku bantu be ng'asinziira mu Lutiko wano. Abaloweddwa emyoyo bafunye ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Tuli wano mu kwebaza, tutandika butandisi era kati Bishop amaze okugulawo Parkyard, kati tugenda kugulawo ennyumba y'abakulu ate tweyunge mu kitambiro kya misa eky'ekitiibwa. Olunaku olwaleero lwa ssanyu, lunaku lwa kitiibwa nnyo eri Abakatuliki bonna naye n'eri Bannayuganda bonna nga tujaguza emyaka 10 egya Lutiko ey'e Lubaga. Nga bwe tumanyi Lutiko y'e Lubaga weetudde lwali lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, n'olwekyo ng'Obwakabaka obwa Buganda akakwate kanene enkolagana y'amaanyi nnyo ne Kereziya olw'okuba nti ekifo kino kya byafaayo okuba nti lwali lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kakati ate Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima nga ffe abasomesa, ekisooka essomero lyaffe liri ku musingi gwa nkola ya Kikatuliki era nga omutuukirivu waffe ye St. Kizito. Tulina ekifaananyi kye, tulina guloto ya Maama Maria mu ssomero, era buli musomesa bw'aba agenda okutandika okusomesa tusooka na ssaala. Buli kibiina kirimu n'ekifaananyi kya Yezu ow'obusaasizi, era na buli ssaawa 9 ez'omutuntu tusituka bonna akadde kavuga ne tutwala essaala eyo mu ssomero. Ekyo kyo kyakatala kitukakatako. Yesebo Bampita Beninya, nvudde Masaka Regional Referral nga namagidde mu kibinja kino ekya Mitala Maria. Nina essanyu jjitirivu nnyo lye nnyina olw'okubeera omu ku abo abalamazi ab'essuubi ku lunaku luno olw'ettendo. Olunaku luno sigenda kulwerabira, kye kituufu, kubanga oba oli awo n'emyaka giba mingi nnyo okwongera okukuza ekijaguzo kino eky'emyaka 25, 25. Nze Gervase Ndyanabo, Ssaabakristo wa Uganda. Ku lunaku luno nga tujaguza emyaka 10 olwa cathedral yaffe y'eno Lubaga, tuli basanyufu nnyo era tuli mu kujaguza.
Buongiorno, abbiamo il piacere oggi di partecipare a questa funzione. Sono Simone Gazzoli, veniamo dall'Italia e dalla diocesi di Fermo e abbiamo una grandissima amicizia con il cardinale Wamala e sono circa 25 anni che frequentiamo l'Uganda. Buona domenica a tutti e siamo qui come ospiti della conferenza episcopale ugandese, per l'esattezza da Monsignor Wemalika Eustachio. Amanyanze Dr. Denis Ngabirano ngera olunaku olwaleero tuzze okukuza emyaka 10 nga ejja Lubaga Cathedral era nga tuli wamu n'abakungu bangi nnyo wano olw'okuba nti nno olwali olunaku lwa ssanyu era nga ffenna okuva mu parishes ez'enjawulo nze nga bwe nva mu Nansana parish naye kibadde kinkakatako okuba nti nno tujja mu lutikko okusanyuka. Ab'e Nansana batuuse dda. Ebikujjuko bino biri mu parishes ez'enjawulo naye era wano e Lubaga lw'okuba nti nno kyekitebe ekikulu kibadde ate kyo kyawukanamuko era kyekindeese. Awo naku no sobola kulwerabira kubanga lwakijjukizo nnyo era mu bulamu bwange nti y'omu ku baabo abaligamba nti nno nabaawo nga tujaguza olunaku luno. Joseph Ndegeya nvudde Gaba Parish, nsanyuse nnyo okutuuka ku mukolo guno okujjukira emyaka 10 egya Cathedral eno. Kati kimpa essanyu kulaba nti tulina ebifo ng'ebino bimaze emyaka 10. Kiraga nti ekereziya erina amaanyi n'okukkiriza kw'abantu kulina mu kweyongera. Webale nnyo ssebo. 26 kereziya kyanditunuulidde kwe kulaba nti ebyo Kristo bye yalwanirira bibeera mu kibiina kye, bibeera mu ggwanga lya Katonda. Okusookera ddala okukkiriza nti ffenna Katonda waali ku lwaffe, okukkiriza nti ffenna tuli baweereza ba Mukama, buli omu awe munne ekitiibwa kubanga human dignity tolina kyogyenkanya nayo, ate ekyo kijja wamu ne protection of human rights. Awo nno mu kulonda kuno okulonda abakulembeze abanaakuuma ekitiibwa ky'abannaabwe, okulonda abakulembeze abanaamanya eddembe ly'obuntu ly'abannaabwe, abanaamanya obulumi bw'abannaabwe ne kye bayitamu. Nga tuli basanyufu okujja wano e Lubaga okujaguza ne Ssaabasumba ekijaguzo kino eky'emyaka 10 ekya Cathedral yaffe ate n'olunaku lwaffe olw'essaza. Tubaaniriza nnyo era twagaliza mwenna abazze okusanyuka ate n'okujaguliza awamu Omukama abakuume.